Kikooti ewulira emisango gy'obulyake n'obubbi wano mu Kampala ekkiriza abakungu b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo ekya Wildlife Authority okweyimirirwa oluvannyuma lw'okubasindika ku mmere okumala kumpi ssabbiiti nnamba. Omulamuzi Rachel Nakyazze yakkiriza bano 11 okweyimirirwa era nga kinajjukirwa nti baavunaanibwa emisango okuli ogw'obulyake n'okufiiriza gavumenti kw'ossa okukozesa obubi ofiisi zaabwe n'okufiiriza gavumenti ensimbi ezisoba mu buwumbi ndamulambirira. Ssabbiiti ewedde bano baali baagala babeeyimirire kyokka omulamuzi n'akigaana ng'agamba nti abantu be baali balese okubeeyimirira baali tebeesigwa nga n'ebiboogerako byali tebikakasa obanga ddala banaasobola okuzza abasibe mu kkooti ng'ebeetaaze. Olwaleero bano baleese abantu ssekinnoomu ababeeyimiridde era bw'atyo omulamuzi n'alagira bafulume batandike bawoze emisango gyabwe nga bava ebweru. Abateereddwa kuliko Stephen Sanyi Masaba, ono nga ye Director ow'ebyobulambuzi n'ebyenfuna mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo, ssaako Jimmy Mugisha, ono nga ye Director avunaanyizibwa ku by'ensimbi, Robert Manyi, ono nga Senior Warden mu Lufutifuti, kw'ossa Alfred Emmanuel Ndikusooka, ono nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire. Omulamuzi bano abalagidde okudda mu kkooti ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'11 bagende mu maaso n'okuwera ennemba n'emisango egibavunaanibwa. Okusinziira ku ludda oluwaabi olwa gavumenti bagamba nti bano emisango egibavunaanibwa baagizza wakati w'omwaka ogwa 2020 ne 2023. Gavumenti ezze ekola ebikwekweto obutokoowenja ku bakungu okuva mu ofiisi ez'enjawulo n'ebitongole abeenyigidde mu kulya enguzi n'okufiiriza omuwi w'omusolo.